Ng'erwamu n'ekitongole ky'Abambega abanoonyereza ku misango mu poliisi ekutta abavubuka babiri abagambibwa okutegomya abatuuze ekyengera nga batema abantu ebijambiya. Bano babadde bateega abantu mu bifo ebirimu enzikiza ne batematema wamu n'okubakuba bubuloka bwa peeva olwo ne babanyagako ebyabwe. Abakwatiddwa kuliko Shabani Nuwaga batemera mu gy'obukulu 17, Edison Tulinawe wo 18 n'omulala Sulaiman Kawukingo ono gubalumiriza okubba essimu n'azitunda. Tulinawe omu ku bavubuka abakwatiddwa ategeezezza nti babadde beeyambisa ebyuma ebigumu wamu n'obubuloka bwa peeva okukuba abantu olwo ne babatwalako ebyabwe mu bitundu ebyenjawulo. Ne mubatwalako kino kyengera nawa? Kyengera Nsanje, Mayo, Mpigi, Mutondwe. Bano bagamba nti ekigendererwa kyabwe mu ttemu lino babadde batwala ssente n'essimu nga kino bakikoze okumala emyezi 2. Tubba abantu. Nga mukola mutya? Nga tubakuba tubajjako essimu na ssente. Nga tubakuba tubajjako essimu na ssente. Mubadde mubakubisa ki? Ekyuma. Mwavaawo okujja. Ludda mubadde mubakubirawo? Kyengera Nsanje, Maya. N'okutema oluvannyuma lw'okukwatibwa abavubuka bano batutte poliisi e Kasubi mu division y'e Rubaga gye babadde bapangisa akazigo mwe basula ne basangayo layini z'essimu 38 nga kiteeberezebwa nti gye babadde babba nga layini bagijjamu olwo nga batwala essimu. Abatuuze beebazizza poliisi olw'okukwata abamenyi b'amateeka bano era balina essuubi nti bandifuna ku buweerero. Kale tufudde era kiri ekizibu ky'ababbi tukirina muno kuba bo batusumbuira ddala si misana si kiro. Baza aba poliisi okujja okutuyambako tukwate ate nga babeera muno mu ki mu kitundu kyaffe muno nga bakayingira ffe tubadde tetubamanyi. Ekikulu tetumanyidde ddala bavaawa okutuuka okujjala okupangisa. Ssentebe wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga yeebazizza poliisi era n'akubiriza abatuuze okukolagana awamu n'ab'ebyokwerinda. Neebaza nnyo ab'ebitongole ebyokwerinda security agencies zonna abapoliisi, mwai, amagye, mwenna mwebale effort gye mutadde mu this time. I appreciate. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Waisigire ayogedde ku ngeri gye bakuttemu abavubuka bano era nti baakutwalibwa mu kkooti bakangavvulwe. On the issue of Nsanje, the police dismantled the network of Panga and Iron Bar paver wielding criminals terrorizing in Nsanje division. Abantu abasukka mu 2 mu bitundu by'Ekyengera byokka be baakaluza ku bukambwe b'ab'ebijambiya ate nga nagye buvuddeko ab'ebijambiya balumba abatuuze Mpigi ne babatematema. Shafik Galiwango, BBS Telefayina, Gambobuze.